Of course. Kuchenda katenze munana. Countdown esingo munene mugwanga. Esingo kuulizibwa. Akayimba kakyali kapya olwanyi. Brand new project out amuganda wange Liam Voice. Asazeko mu nyumba. Tulina esimu nga 5 ku 10 bateba na Uganda. Tugenda balekera namba emu. Amugamba muti akayimba kajje ku namba meka. Bana Uganda asooka ku mukudu ku noti 75 akyenda 08. Zesimu ze tugenda okusumulula wano. Tulabe tutande asose. Aya basi tekidira mukiwedde. Uwa omwana sima ya chasizo jifiirako naye kale ku mukutu metro. Abana bawe yali amboyi. Abana bawulira abawalabo. Era ngikibadde ugamanje na muwongo wano. Ndesebo. Okugenda abana mudofu mukabulaga wange yanowa kulobo. Nirinyawo basi. Mazimanyire nyawo basi. Omwana nanova. Enda ndaye wawe ndio ndio kupena muwongo wano. Amazima oyimba. Webale kusima era mukama mwebaze nnyo okuwatali kwetyo. Abana okubantu okuyayanira abawala abonna. Eno kabaka namba zawa zino. Oyo abuyozo muwala. Kaje munambe munga baga maliko munyarwanda andika wembe. Esebo. Nimba nyarwanda fena kule tuli ku metro. Katono olemeitamu. Katono olemeitamu. Ngugambye nange ndika wakawa amasuno kuli omwatenda naye badenne. Nkubye sulu n'olugano lukumisha naye. Enamba ka west tuduke akade tewali batugobyewo. Tulemu okujibisa tulemu kasapo gira nyumba ate nambe mu namba 2. Akalimba kalungi nnyo. Naye kalina tandikira ku namba eyo nga musanvu kajenga kali nnya. Twongero kawuliriza. Kali nkuyanza. Okay, Liam nga tudduka tukoze nnyo Collabo. Tulinayo Collabo ezijja mu maaso. Yeah, Collabo zinyingi ezijja. Na ni Rema, Pallaso kuba kati muwoomeza bwetagala bwati. Atenga apandikidde n'abalala. Mbadde njagala nkoleyo ne Pallaso ekyo bati Rema namakulu ekyo. Nze njankolereyo Oluyimba ne Sim. Ne Simpan Production. Okay, nga tudduka bako bisemberwa na Uganda music kuba mujja ani omutufu akubookinga ani manager wo. Yeah, right now in the Undercloud Africa, a number kweli ku social media handles zange zonna Facebook, Twitter, Instagram wonna Liam Voice bwe yagala okubookinga. Teka Liam Voice nika contact button eja ku options oba message oba WhatsApp oba tipo kubesimu bajja ku. Kuchenda kateze budada account ole singo munene mugwanga atukomyewo akayimba beautiful sounds of omoyo anenga still mabiga wo muzindalo atino talented voice young and talented emyaka nero giraira damvuka muto tanalwana tanafuna nako ezabana bekatwe zize bakunyiga nogira bumone ne budungu akayimba dela akuye jacket oba eriko akala ali mu kala ya mwe nyini je mutegere bayina ekibina kyo ufuze ekibalina nenga nina kigaseko kala ya mwe je mumanye tambulirako black yellow red kitegeza mu Uganda wali tetolina kumwewala wala amuyimbi Liam Voice bulambo gamba kitata buza kuba na Uganda abawagizo na Uganda bampuliriza ku Metro FM amanya bantali am the voice boy mwebale kubeera ko mwebale kukakala ya milimu nabali waka ku weekend bwe kiri yaman neno Sunday buli muntu abeera waka okujjako nga alina akaka so endongo egamba etya endongo bwetyo muganda wange aso jimanyi understand first time mu countdown twaka tutegeria mu voice ani amanya matufu by the way amanya matufu bampita zisabsolowere abalangira nzalwa masaka limusajja wasala lwera ekivulu kya gundi kyategese kuoli obata natege cha Friday nakazi yategese bava Masaka amalo ge Masaka yagambi nkirabero of course fetuli bana Masaka ojamu berera tunulire endongo ekiroto kitandika di endongo najitandika way back in 2017 na child high school nali muzinyi mu videos abayimbi dancer so when avane ngena netandika okola covers of music. When I've cover, that's where I got an opportunity of meeting a Wizo. Wizo man is for Shizo. Sembeza good life
together with Chaga. Chaga na mentoring na nsomesa okutuuka kweno level gy'ondabireko. Musajja wange ebbala nnyo naye wiiki ewedde naye ku Happy Boys awo nga Chaga nga ne jjajja lwe liba nabadde naye ku Lwokuna ku Happy Boys awo nga kabbiya kafuuse kabbiya nandaga message nga nandaga mobile money nga eri happy ngamba jjajja kiri kitya. So project yasooka eri etya bagita patya gyasooka recording project gye nasookera ddala okukola bakayimba bakayita ndiba nkulize yanakakolako ddako then bakayita ndiba nkulize gye luli ku YouTube. Okay. Ojja osisinkana otya okutandika ogamba nti kati ntandise neetongodde oba nzize mu mataala abantu otandise okuntegeera. Abantu okutandika okuntegeera wano webaga wane mabega like wani ya lockdown yawe nayimbira Oluyimba lwe bayita ndirinyawo baasi. That's where my story began. Ndirinyawo baasi inspiration evaawa. Inspiration abantu abasinga luba confusinga baasi ate omukwano ate bigirimu bafa tebakitegeera. Really inspired by my sister Nafirako sister in 2014 and her dream was to be an artist yali yayagala kuyimba so we are fans nensalawo bikinge on ate career yezeddabe nagitambuza so ekigambo ndirinyawo baasi kiva mu story nti one of ebintu bye yali asinga okutya mu nsi muno okulinnya baasi. Understand. Accidents, so nze ne mulaga nti bwe kiba kitagisa kulinnyirawo baasi for you I will do that. Ye worst fear yenze ejja kimukolera. Ozaako ani ozaako Oluyimba kyawo? Nazaako Oluyimba lwe bayita baasi si ye yasooka but yakola breakthrough. Yayisaawo Guma yasooka nali ndiwandiise nga lyadduwa Shiba but nenfeiringa okumutuukako. Connection oba wagezaako nga nkokolo manyi nkokolo zibaamu n'okwawula naye twagezaako nga abantu betumiitinga sometimes oluusi bakwesudiizaamu nalaga alina connection y'omuyimbi ne zibula bwe zityo n'ensalawo ndweyimbire ne tulukola ne Warren producer ne tulumaliriza tuluta then ne tuta baasi na breaking through baasi kuba ne tuzaako omwoyo love olinoonya Mariam najja n'abeerawo. So right now tulina Rani. Okay. Olira bagamba Oluyimba lwa love olinoonya kuwavodde wandika walina omukyala edda. Nagamba batolina kasente tosembera Kamiri alina ne clip etambula ku TikTok okwo gyagamba musimanya yange yankyawa. Oluyimba lwo lwali inspired by true story. Sijja muyita mukyala kubanga by then tukyali bana. Muba baana bato nga munoonya kidako. Just mazoleyo toyinaamu nziko omuwuliriza ne bakyali bo talina future. Nga ye yali agala byakabimwana. Namuvinga on nange nengamba kange nenyimbe wende bankubye yiti osango ja kuno. Bwekiri. So, lwe lugendo lwa muganda wange lya voice olumukulu twakade breaking nnyo ne tukuwadde ekifaananyi since the first time countdown show. Yes, atenga countdown ezimu ku nnyimba tuze tuzizanya anadamu countdown wadde ezimu zibadde zinatutuuka kofi omanyi sheno ne waba request nga tayiseemu Oluyimba tetuluzanya ffe. Alina kusooka kuyitamu kane tulaba nti at least naffe audience wa following yaji tuwadde ntugamba bannayuganda ne bawulira nti kyetuleta mu countdown kituufu. So ndowooza sikofu tuwa Oluyimba olupya tufune n'amasimu at least bategere lya voice project y'empya batunyonyere luno lujja mu countdown mutugambe namba ki gye mwagala lujje tulabe engeri zigenda otambula. So katusumule project ekyali empya lya voice tukomewo bannayuganda mpola mpola tujja batira n'amasimu wayeko naye mutunyonye etambula etya kale aya Luzaifa webale kuba ku mukutu omusajja oyo angoberera nnyo buli wembeera n'eri ku mukutu abeerayo nnyo n'alaba ekiddako. Metro wangi taata webale kusiima sebo sebo alikiriya kiri kitya okanyumira nnyo kawuliriza buli kaseera mu countdown kale tukuyanze. Okay. Esimu nga 2 zokka tubate ziba ziwere esimu 10 ye top 10 countdown show n'esimu 10. Hello Alex simu wangi taata ffe tuliwo ki ekitambula taata Makindi Mubaraka agambye taata yo webale kumbeerera munaku wale
ayagala okivako n'alidda mwana bweba obumujja mwana yongera kuwongeza maanyi tiketiteka oyimba mungira lupi wangi nayimbako nze mbadde nsaba mwana okatere kunambe makayiba katamu tukwanza simu yes oyo nambe esemba y'essimu lya voice tufune obubaka obusembayo tuve wano essimu yo kagwa asembayo tuve wano bannange mbabuulire esebo yamvoyisa abantu bakwagala olaba nange kabaka w'amasimu ebadde nnemye ndekawesimaiko munyarwanda ndikawembe esebo nimba nyarwanda ffenna kwe tuli ku metro katono olemeyitamu wange katono olemeyitamu nkugambye nange ndi kabaka w'amasimu buli omu antenda naye ebadde nnemye nkubye essimu n'olugalo ne lukukumirira naye enamba kawesi tudduke akadde tewali batugobyewo tuleme okugibisa tuleme okugasapogira nnyo bw'ate namba emu namba bbiri akalimba kalungi nnyo naye kalina tandikira ku namba eyo nga musanvu kajje nga kalinnya twongera okawuliriza kuba kalungi nnyo lyamvoisi nkwagala nnyo nze kale kale nkuyanza okay lyamu nga tudduka tukoze nnyo kolabo tulinayo kolabo ezijja mu maaso nani Rema Pallaso kuba kati muwoomeza bwetagalavu bwati mbadde njagala nkoleyo ne kipalaso ekyo oba kirema namakulu ekyo ne simpan production okay nga tudduka obako bisemberwa nayagana music oba mujja ani omutuufu akubookinga ani manager wo right now ndi under Cloud Africa enamba kweri ku social media handles zange zonna Facebook Twitter Instagram wonna Muliro voice bwoba oyagala okubookinga teka Muliro voice niga contact button ejja kuwa options oba message oba WhatsApp oba ki okuba essimu bajja ku answeringa yana kubebaza okubanga mumberedde mwana mwebale kuwagira music wange mwebale kunzikiriza nga kayimba bwekagamba n'okwebaza Metro FM omukisa guno ogumpereddwa maani mwebale nnyo baganda bange mukama abankuumire abakozi enkya mande temwerabira tuddamu kufaata neera